naye Samo kati ebimuliko biwanvu maama. Yagwe eddalu musajja mulalu. Enjaga yamusula eddalu. Enjaga tasula ddalu. Enjaga esula eddalu Kaspa. Enjaga tasula ddalu bagikwayiriza. Okusinziira ku basawo esula eddalu. Tesula ddalu blood kyo. Samo kagati dogo. Dogo blood dogo omuntu otuka okweyira ettaka mu mutwe. Samo takyanaaba abeera ddugala ng'era ng'olaba yavaako. Let my people go a campaign. Wansi w'omulamwa ogwa ennaku 40 ez'entambula, the 40 days of Exodus. Tuli mu kujja Rabon Chate Foundation Makindye tukitwaleka Mmengo ewaffe Katonda we yatuwa ono tusinziraawo tukomewo tukyuse ekibuga nate. Tujja kujja buli mwana wa ku luguudo ku street oba buli mwana ali ku street tumutwale eka Mmengo mu rehabilitation center egenda okuba nga ekyasinza obulungi n'obunene mu Uganda wano nga wayisewo ebbanga balikomawo okubulira enjiri ya kitaffe okukyusa ensi yaffe n'okumuweesa ekitiibwa. Nze nzikiriza oyo yatuwa obulamu era ayina ensonga lwaki akyabutuwadde. Oyo yatutonda twagala nnyo, tewali muntu asobola kukutonda nga takwagala. Yandituleseeyo n'atatuleeta wano wadde nga okutuleeta wano kyalaga kugamba kyatulagirawo nti alina ekigendero lwaki yatuleeta. Kiri eriffe okwezuula nze ekyange sofa kye nakazuula kiri kimu yantonda kuba kyakulabeko kirungi eri nsi yange nga mpita mu kukyusa abaana b'eggwanga n'okusaasaanya enjiri y'okwagala n'okuzza omukwano nate ogwali gwabula wano. Ebyokwemanamu amaanyi okulowooza nti ffe Abafirika tetusobola kwagala ekyantonderwa kiri kimu kyakubikyusa. Ndagire ddala abaana ba Nambi n'abaana ba Kintu nedda abazungu be mutujja nabo bantu ng'abalala. Naffe tusobola okuyambira ddala abaana ba Kintu, baana bannaffe, baganda baffe nga tumaze kulifaalinga eri bazungu. Bwe nawulira eddoboozi eryo seetuulako ne nnyimukirawo Rabon Chate Foundation. Gwe alina akantu konna k'oyina, nsawo ya seminti, muloka ya musenyu, mayinji, osobola tukwatirako foundation eyo neggwa. Abaana b'eggwanga bataasibwe abakozesa ebiragalalagala. Tukooye okulaba obwana obuto nga bukuba abantu abakulu tteke. Tukooye okulaba abaana bato nga bali stranded nga bali awo tebali ayamba. Obusobozi tubulina obbakolera ewaka olwo nno tuyambire ddala abaana baffe ab'enkya n'ensi yaffe ey'enkya. Bw'oyamba omwana wa neighbor oba weeyambye indirectly, era bw'oyamba omwana wa neighbor oba omwana omuto oba oyambye ensi yo. Komyewo amanya Mampitamitani Rabon Nkwemu Alive kwensinzidde ng'era bulijjo ndina omukugu 5-star general. 5-star general Aspat Uganda. Oya nakulabira tulo obulokozi. Nasazeewo njatula obulokozi akale njala lokola abavubuka bannanga abali eyo. Yenna ng'oyita mu mbeera etali ya bwangu yaki kaluubirizibwa. Embeera enzibu. Bonna abavubuka abo njagala obbabuulira enjiri. Baguze Bible njirina. Oba oyina ya simu? Bible nyine ey'oku ssimu yiino so gikwokya. Ey'oku yiyo Bible. Ole Bible era mbinyisaamuuko. So far lunyiri ki lwe wakayigamu? God cares for you. God cares for you. For whoever does the will of my Father in heaven is my brother and sister and mother. Oyo akola okwagala kwa kitange waggulu mu ggulu, muganda wange, mwannyinaze era maama. Okitegedde kati awo njagala okudda kuba abaana enjiri. Weewaawo. Sofa ino lwakutteyo. Sinnabakukwata nnyiri nnyo kuba Oluganda lwali luzibu lwakuyiga. Kati n'Oluzungu ali saaluyiga bulungi, kati n'osooka okukwasa byonna mbikwasaganye. Olina ofuna omuntu no fellowshippinga. Njawo yiga kye bayita olunyiriri n'oluki bayita olunyiriri n'egundi. Bagasoma olunyiriri lwa gundi n'egundi. Bayiga gye bakiyitamu awo. Chapter ne verse. Chapter ne verse. Kati sinnabiyiga ebyo byebiriwa singa nfuna omuntu asobola obbindaga.
anti awo ngenda bamuzibu agata onogera mu Bible study Bible study tuba n'okusoma Bible lwakuna nabongo kyate foundation osobola okuŋŋaanira awo ne tusomamuko ffenna awo kakati wensigadde oyiga ate wangu ate ekisinga okuba ekizibu mu lutalo luno lyeryo eddaala erisooka eryo okuli walampa eryokwatula obulokozi n'ebirala byonna byangu byangu nnyo ebyo ebyakuyiga simanya chapter simanya verse byangu ekizibu kwe kugonza omutima n'oyatula nayatudde nakkiriza Kazipati Samoka gati omanyi Samoka gati mmanyi musajja muyimbi artist anoli baleta kuluota yali akola ku kisayi kya Manchester eyo nga gyakola musajja nga muyimbi alina kolabo Bafana Gravity Bebe Irene Ntale Chameleone naye Samo kati ebimuliko biwanvu maana yagweddalu musajja mulalu naye nga kimmanyira eddalu liva mu industry mwe yali namuyitako wakulekaana ku lwasa ngamba katonda wange Samoka gati abadde anze namusanga ali amayirungi nga taliiko pikke neŋŋamba kati kituufu mumayo oba ovuddeko bba taliyo abalya mira bonna balirako pikke wa bigigi ne namusanga agalya plain byenda bibanja abagalya nti kuli pikke nga balamu si balamu kana teba balamu ssebo anti gwe akusomesa nze abadde ayalinga akikozesa ekikola ekyo akusomesa ssebonze naye nga weebale nnyo awo omusajja gwe nabegwe waleeta naye yali yavaako omutajimuumulo eri musajja wange oyo namulabye ate yavaako mumulaba nejimu yavaako mumulaba yali akubyemu akayimba kaawo nga nalisa okuba nga ayambalako obulungi nerimubaka naye yagamba njaga si ddalu dalu yali tanywa nnyo njaga aginywa ngamba siddogo sorry yagamba enjaga yamusula eddalu njaga tasuula ddalu enjaga esuula eddalu Kazipati enjaga tasuula ddalu tebagikwayiriza okusinziira ku basawo esuula eddalu tesuula ddalu blood kyo nkikusibira kusiba ne ssente enjaga tesuula ddalu enjaga yo ngayo omuntu okugwa eddalu bakuteekako kyebagamba njaga era ogenda okugwa eddalu tandika okukozesa byebatokozesa zali ngudde ku ddalu kitegeera nsinywa njaga kyogana eddalu lyajja lwanjaga nedda enjaga byemu kale ku bintu ebisuula eddalu naye yabisobola okusuula eddalu naye n'enjaga esuula singa Bafana mulalu Bafana tanywa njaga kati nze Bafana gwe nasooka olabirako okunywa enjaga singa mulalu singa Palaso mulalu singa balalu awo enjaga tesuula ddalu tebanywa njaga naawe kati abasajja bemmanyi abanywa enjaga bamanyi banywa enjaga yanze muno nasooka omumiitinga Bafana yasooka nampasinga naŋŋamba tonywamu konze nedda totasinywamu obeerawo otya kati singa kyokka singa sibalalu abo singa balalu Samoka gati dogo blood dogo omuntu otuka okweyira ettaka mu mutwe notukano Samu yali musajja nga aba smart nga ayambala gloves mu mukono nga zizibeera mu mukono zina girlfriend amuta Blender Samu gwe yazaalamu omwana yali girlfriend wange ne muwasama mukwese mu video Samu n'amuzaalamu omwana first born wa Samu Kyekaguba ine bayika Samu naddamu musanga Samu takyanaaba abeera ddugala ng'era ng'olwaba yavaako kyoga Samanyo enjaga etanywa njaga tugambye enjaga byebimu kubisuula abantu eddalu enjaga mugiwayiriza teri mubisuula ddalu tebakulimbanga otakuferanga toba enjaga yamusuula eddalu nze nagwe eddalu ne bagamba nnyo enjaga era kyemmanyi yali ansudde eddalu yateekawo emboozi Kazipati abadde anywanga enjaga nenze sinywanga ku njaga nali nagaana enjaga mu bulamu bwange bwonna okunywa enjaga tugongamba otambu enjaga esuula abantu eddalu gungamba otali enjaga esuula abantu eddalu
abantu abaloga nebiri serious mu industry wano. Gaspard bwemwali mukola video babalogako Ffe batuloze kati abantu bameka be baloze bakyano tomanyi kyano tiruta kyano ali yamuloga naawe tamanyi ni babaloze yenga tavanga yugamba nti bamuloga tasobola kukyogera kwata kimanyiko gwokitegera umanti gunno bamugjeeko oyo yavuddeko lwakino kyano etanywa njaga etanywa ki era anywa ki mu mazzi kyano sawa zino yavaako yagweddalo alikwali kyano yagweddalo tomulabangako simulabangako alikwali kyano yavaako abeerawa abeerawa kyano ankubira kasimu nesimaye gyabe namba yo gina saji saving ani ankubira essimu ina akalimu gye tukole kyano yali atukozesa ffe kyano nga yatupangisa amataala yatupangisa kamera wenva ku kyano genda ku makateni bamakateni wonna babalogadda bavaako makateni wamulyako era akola video bonna bavaako dda bamakateni baana bangi mutamanyi bazze nga bakola video bavaako basajja battu agamba so abiddamu musajja wange skills omanyi yakola ne pest skills era bamuteekamu ebintu byebimu bamulingalinga ali eyo skills aga mwana nsaagala bintu bya video kasipati skills yabivaamu bya video bivaako abasajja bakola ebintu awo mu industry wakati awo mwana ekiro saawa mwende abasajja ffe yetwatusabira babeera nga banoonya azze ani aliko temunkubya amawulire ga kyano gankubya wa kyano muyina nze kyano nga na studio yange nze yasooka omusembeza ne muleeta yali asula wa ADD ne mujja nanga mwana ADD yantwala biki nangamba jangu obeerenga wano biki nanteekaawo sina mugaja ntubeere ffenna kyano nalaga okunyumiza embeera yonna gyayiseemu era kyano ng'omulaba awuguka kyano ng'omutuma ku dduuka naleeta byotamutumye wakasa senze gamba nze kyano mbadde naye ebbanga lyonna kyano era nakati ankubira singa ine namba ya jingu kati jingu asobola okuteeka kyano ku ssimu kuba jingu yawa kyano namba yange ankubire nga nsaba emirimu buli lunaku kyano nemubuuza kyano kyaba kina mwana kira ku makya nga ndaba tebigatta abasajja baddante kazibwe baddante kyokka baddante baali banywa enjaga eddogo teriri mbayimbi bokka namwe abakozi ba video mwekuba eddogo ali mu video kika nze gayi bamutaani gayi oli omugenzi skills yagwire ddala ku studio yange ku mmeeza waggulu nga zze kukola nnyimba z'abakasitoma n'alinnya waggulu ku mmeeza okuŋŋamba zikasipati sikyakola ndongo abula kati katukube omwana ekiziki n'alinnya waggulu ku mmeeza okuli emizindaalo nga abaye mujja mu mufulumye ajja kudda olwala bali bamunetedde akole kitegedde muganda wange bemugamba enjaga abantu banywa enjaga abantu bangi nnyo wano banywa enjaga naye nga si balalu jassa enjaga mwagiteekawo nti aba kyosinga kati nze naye ngenda okugwa eddalu nasobola kwagala nnyo kunywa mwenge nize naye sinywa mwenge nga nywa akacupa ka lwenzoli kalamba nenkasala nemala nensikawo nti ngasika amafuta kati omuntu omulamusi okikola ekyo mbunsika amafuta nensika nenjira bwenti tandika olaba ebintu tebikyagatta tandisa okulaba nti oli omuntu agamba va mu bintu byoli mu kukola biveemu ogende okola ebirala era nze boy singa teyali katonda nnyo era nze nebaza katonda okunziza engulu kwanza byonna nabikola boy so okuweereza ebifaananyi nga navaamu enjala zoba zabuukabuukamu ebifaananyi mbiyina enjala zabuuka mu bigere ye nebaza katonda tizaddamu anaga katonda kyogaa naaba nti bwendi nga sirina njala mu bigere mukama neziddamu naye nga zonna zabuukamu nga ndi ku street okwo naye nti oli yajja okunsuula eddalu nga tamanyi nti gwasuula amannya ge yateekayo gaali malala era lyankwatamu like nga nnaku 5 nerivaayo kuba bateekayo mannya gaffe
zenafuna nga abantu abenjawulo kabajja ku studio ne bakiringa ninga simero akibajja nga ndaba oli owakabi najja nembuuza nakimye eki kati nga wonzawo gaye yajja sijja kugala ennyali yajja omutima ne guntyemuka omulundi gumu bbo nentegeera kati leero ŋŋenzi era saddamu kukola. Yali muyimbi? Yali mukozi wa vidiyo. Kasita yajja watu ku studio omutima ne guntyemuka pa nentegeera kati boy ŋŋenze era nga baŋŋamba nga omuntu akiwesembeza ng'omuntu oyo si mulungi tolowooza nti akwagala takwagala just nze bakyali bano banyine baŋŋamba kasipa lino olowooza gundi nawa ne gundi takwagala kitegeera kuba nti walinnya maketi ye yali akolera akakadde gwe n'ojjira mu 5 era neebakanga mwe kati omuntu oba osaba nkwazimba nenga mukama nsaba ondaga omuntu oyo ani ne muloota ne mumulaba nindaba ne kodi gye yankola okumpa ebyo ebintu yampa walagi tawalagi nanga asooka onyo ku walagi nampa akacupa ka walagi se simunywa walagi nnywa olwava eyo enkeera kweyambula kudduka kyalo ku kyalo nebuuza mwana kati omuntu agenda kukola mulimu ki gwe tumanyi tetwaguvaamu twagudduka tukyakola video nkola naye kati nkola bagosipo abensi nabawummudde abensi nabawummudde abayimbi b'ensi bonna bawummudde kuba n'omuyimbi w'ensi nye bamutuma namuga agenda okole boti ne boti iya kasipa ate omuyiye boti ne boti omuwe sente bwezi ne bweziti kasozimu agenda baawedde omuye ajja agamba kasipa okola video sente mmeka akonze nkolera akakadde nga ajja ne sente nga zikwasa kutomayo eki kyakuwadde kitegeera kale mwe mugambo biki ebyo njaga nedda ssebo balimba bawayiriza siri munyiwa njaga ne bagiwayiriza abasajja banywedde enjaga ku nsi kuno abasajja banywa enjaga tebavaako akife tuvaako kati kyano ye yagambye abeerawa asinziirawo kukubira kyano niye namba mwe kati ne kyano namukyawa kyano lwa nsonga nti nalawo neŋŋamba kyano yanviirako era ebizibu kuba namuyamba ne mumukyawa okumuyamba nga bamuloze n'omubudamyako ono musevingako linnya ki bannange ekyo sigenda mubula ngenda mufuna era mukufunira kyano ankubira nnyo angambamu emirimu gy'okweditinga kyano yali omusajja atukula wamulawo ngaakuba obunuubwe bwe kati omusanga mwana addugala kyano najjako okukola vidiyo ne kyano ey'omuyimbi omwana emakindi awo wansi awo kyano nyini yankuba esimu ngamba tujja tukole ffenna tutuuka tuteekayo ebyuma tutandika okukola kyano yaŋŋamba mwana abaniga b'emakindi mwe mwantama mwana naliko tutabuka yekka era nemulekawo ku seeti namulekawo ku seeti naŋŋamba mwana mwantama abaniga b'emakindi mwana mwantama muli babi nnyo nantabukira naye nga nkimanyi kiri obusungu akyabulina nange ekyamunkyayisa okuba nga sina namba ewana eno natuuka neŋŋamba bakyano yavaako ebizibu mwana kwanzi kyano yankola logo yange kyano yasooka okuntemera vidiyo zange ezasooka yasooka ozitema yenkwe mwana kyomulala eyavaako mu bavidiyo abantu nno bangi boy abaavaako mu bya vidiyo bangi nnyo kyano si yakola vidiyo agenda ogula emmotoka kyano tiruta vidiyo twagishutinga nayo saidi z'ebusaabala era twali ffenna nga tugenda kyano yankubira nako nga yakunkolerayo vidiyo edda yankubira awo myezi nga 9 emabega edda gwe sidiyo yange wagirabako nawala negundi gye nakola wano kyano nakomentinga nga ndabako kyano tiruta naliyo bankutte Katuwumba nakomentinga nirabako gundi nali ne Katumba oyo nakomentinga neyakomentiye kyano tugakufuna enamba ya kyano nayinza obutayagala kwogera mu kamera kwa kyano apangulukuka siyo avaako yekka
nakubuuza biki byonkolako mwana ebyo mwana si byagala kyokka yennyini abigambye agamba mwana Kasipaati ebintu byatandika biti kati omugaga tukole bweti nebweti napangula okukayika agamba mwana saagala buyambi mwana biki kyekka nkya nakukubira agamba mwana omuntu gwe baloze eyo omuntu ajja okulya ebizibu bye enkeera nadda nakugamba birala kakati akulya ebizibu otandika omuwa solution atabuka naye njaga kutwala kyano ku church era kyembadde njala munoonya tugende ku church esimanyi linnya lyansevinga ku kyano abadde nga nkubira amasimu nga ŋŋamba mwana namba esembyayo ki enamba kyano esembyayo 76 tekamu 76 awo nkuliko erinnya naye saalekako kyano tekako linnya ddala kati kyano omusembyako kyerinnya eddala Kasipaati tobanga yankubira ku ssimu nedda yankubira ku ssimu nga sigimanyi kati nze mwe simu gye sitamanyi ntekako buteesi linnya oba ntekako namba bwentyo kati namba nankubira nga Kasipaati nze kyano manyi nja kutemera ku vidiyo kitegeera kyano tiruta so okubira jingu agirina jingu agirina enamba ya kyano kati abaana bakyano abo mwana ffe batulumanya nze kyano annuma nnyo ti kyano ye director annuma mu nsi muno akwenakakasa nga boy abaana b'omu industry si balungi endongo eyo si nnungi akuba tujagala tufunamu ku sente naye si nnungi kama kyano ali ategeera apangisiza akakalina ake kastudio eri kakalina wali kusalama road mwesigwa wali waggulu awo kati mata kyabirina ngaafunye ne kamera buli kimu nga atupangisa amataala atupangisa kamera atupangisa ne reflector n'ebirala otuusa ogenze mu bondi ofunayo akamotoka kyano tiyasobola avuga mmotoka yagula n'emmotoka kyano tiyasobola givuga nebagimusuuliramu teyagivuga emmotoka ya kyano kalibu nze kyano annuma mu bakozi ba vidiyo kwanze kyali wange akwasira namba ewano esinga mukubira era nemugawa kyano ndi wano makijjangu agirawo kwanze mulimba mugawa kyano ngenda kujja nesirimu kati bambi ankubira nnyo amayinzi nkyafuna emirimu ankubira muwantomeretemereko kumbe nawe otoba na ddogoli kumbe nange ndi mukutoba na ddogoli yange ndimumalayo doozi ndimukumalayo doozi y'abasajja abaana abato ffe tubimanyi baana balogo aye kati obuzibu obeerawo abaana kibakozesa obulogo obwo tiffe mwana ffe tetumanyi tetulina bazadde baffe ate bali abaana balina bazadde baabwe addeyo n'amugamba munne Kasipaati oyo omulimu gwaffe agulingiridde maama ng'agamba tumukwatemu ekitega kyansi abaana gye balina eyo kuba nekyano erabye ebimu kyano naye bambi talina ayamba teri ayamba kyano talina ayamba nekasita omulanga katugukubidde ono osanga industry kati egenda zuukuka emuyambe industry ki bayimbi ngaali teri muyimbi asobola yamba kyano bonna abayimbi bayuza bamukozesa batukozesa naawe bakukozesa kyova nzavudde mubayimbi b'ensi tibakukozesa kitegeera bo bakukozesa kyano asobola okukubira omuyimbi liri pazo talina sente zisobola kyano kyokka yamuwa sente meka ku vidiyo eyo zeripazo twesiŋŋaana buli lunaku wakitambuuza ku kyano omulabako tamukubuuza alala abasajja nga bazayonike basajja baali b'amaanyi naye endongo bagivaamu lwaki ddogo zayonike zakyabirimu tabirimu naye yabivaamu abantu nno bangi ako abamu nabeerabira amannya abaana bangi abetaaga onnoonya katumanyiko samukaga tumanyiko kyano tumanyiko bonna baliyalite oba yaddayo mbalala naye nga Kasipaati twetaaga okusabira ekyo gyewatidde obulokozi kati ogenda kubayamba nabo batwala mu kyaki banakkiriza anti abantu bonna anti kati nina bbanga ndi bulungi okuba obulungi kwe kuki Kasipaati akuba bulungi omuntu ojja musanga omuwa omutwalo si kwekuba obulungi kwekuba bulungi okuba obulungi kwe kumanya ekikyamu n'ekibi nedda okukyusa omuntu kati nze nga nze Mukama kyemusaba kimu akyusa obulamu nti wabukyusa ngaakyusa abantu bangi oledi yatandise dde obukyusa yabukyusiza nenjakyusa wayatudde ate okyatudde
nkyatudde njagalakyusiza abadde akugoberera nti njagala okwongera okyusa abalala bangi basamuka gaati bonna kati akuwa obugabirizi mu nsi y'omwoyo n'ey'omubiri nsobole okukyusa abantu bangi betaaga obuyambi betaaga osabira ajuze enjuuyo n'ebisero byo obe nga olina woogaba nga tewakalira kati nga abasajja kati omusajja gwe nali okuyabuta benja steel benja steel omumanyi producer koza yava ku kyogwa eddalu benja steel yagwa eddalu omwe ebbanga lyamaze mu bulalu benja amaze mu bulalu nga tukyalina bato nakati mulalu era asaba nusu ekikumi wakusiŋŋaana pala ekikumi naye nga benja omanyi ennyimba ziyakola benja steel kati yali ludda benja gyali wansi mu ghetto ng'oyise ku chachi ya pastoroni okkirire wansi gyabeereeyo babenja bali eyo basajja beetaaga kuyamba kusabira mukisa gwa Katonda era kyekimu era biri bibiri bw'oba music industry saba nnyo oba samira nnyo ndi wano okujjukiza nti ebya Katonda tebiriimu nnyo miziziko ofukamira n'osaba maviivi temuli saddaaka temuli kwata ono mukole kino ebya Katonda biri straight biri ebirala bikola naye birimu emisoso mingi tetwasalawo okunywerera Katonda kuba ebye ne bwoyimuka ku saa 9 ogw'ekiro tagamba nti sooka owande mu nsonda tagamba nti sooka weyambule ogende mu lujjo okuname nedda buli w'omukowoola yabeerawo tugenda komawo n'emboozi zaffe endala ezifaanako nga zino naye tugenda kukomawo waggulu w'ekyo okusomesa ensi yaffe n'okubaako n'eddoboozi etuyisaawo weraba